Gwani? Joko. Ricky Joko. Mami yani? Nakafemas. Ani? Nakafemas. Ate taata. Osbat. Osbat. Ate ddala. Sirimba. Tolimanyi. Babeerawo. Waka? Ekyalo bakita like bayitawo bati. Kampala. Bw'atyo Ricky Ojok omu ku baana amaka galabiira abaana bataliko mwasirizi agansambya Babies Home be gatubidde nabo mu kaseera kano ng'atunnyonnyola ebimukwatako wamu n'ebikwata ku bazadde be. Enda kukulaba ku TV. Ono newankubadde awangaalira mu bulamu obweyagaza bw'afuna okuva mu maka gano alaajanidde nnyina okumunona amuzze ewaka nti kubanga ye gw'ayagala okubeera naye. Jango noni njagala kubeera nawe. Oyagala kunonedde? Kumakya. Ojok si yekka ayagala okudda mu booluganda lwe. Mulimu n'abalala wabula nga bangi ku bo boogeza maziga. Amanya gwani? Rose. Kundo Rose. Mama yali abeerawo. Kampala. Oyagala okuddayo waka? Oyagala kuddayo? Okusinziira ku baddukanya ekifo kino, omuwendo gw'abaana gubasusseeko nga balina okuba n'abaana 30 bokka, wabula nga wetwogerera basukkamu, kyokka nga poliisi ekyabaleetera abalala. Era tugezaako nnyo okulaba nga bakendeera, kubanga bwe bakendeerera bwe bati nga baleeta abalala. Kubaana kati ssaawa eno baba batukubirako, poliisi egenda netukubira bannaye mujje munoneyo ono, mujje munono. Tetulina naffe bwe tubeera naye wano ku poliisi, kuba poliisi tewaliwo accommodation y'abaana nga wano wetuli nti Babies Home. Kyokka ng'ovudde ku nsonga ezimanyiddwa eziviirako abaana bano okubula mu bazadde baabwe oba okusuulibwa, balumiriza nti n'ekyabazadde ensangi zino okwetanira okukola endagabutonde gy'oyinza okuyita DNA ku baana baabwe kisajjudde embeera eno. Okukebera okulabira ddala oba omwana wuwo basiwo. Ebintu bino bigenda nnyo mu maaso mu nnaku zino, so nedda tebyaliwo. Ndowooza era abasinga bangi bayinza n'obba bali eyo nga si be babazaala n'obbazaala. Mbu bangi ku baana kati bafuna basangibwa nga bagobeddwa mu maka g'abazadde baabwe olw'okuzuulwa nga tebazaalwawo. Naye nga nakyo kireeseemu obuzibu nti nno omuntu bambi agenda n'abeera awantu ng'alowooza bazadde be babiki, naye kati embeera etabuseemu ndowooza kyenja okugamba. Oli n'agamba kanneekakase ddala ndabire ddala, ndowooza oba babeera tebabafaanana simanyi nange, naye ng'agenda okulaba bwe bakebera balaba nga omuntu si wuwe ate naye abatasobola kukola ki kubeera naye. Kati bano basabye abazadde okunona abaana baabwe wamu n'abantu abazira kisa basobola okubalabirira okuba batwalako basobole okukendeeza omuwendo guno okusobola okufuna ekyanya okuyamba ate ne ku balala. Kati tulina okulaba nga ate tuyamba n'abo abali ebweru abatalinako muntu abayamba nga balekeddwawo, poliisi ebayambe ne bajja we bajje ate terina we bateeka. Kale olaba nga bandibadde nti abali mu kitongole tebalwamu nga bavaamu mangu. N'okusaba abantu ab'omutima omulungi tubasaba mwenna nga bulijjo we mutukwatirako mu charity walk ne outside charity walk mutukwatirako, tusaba era mwongere okutudduukirira. Bwe twogerera wano tulina omujjuzo gw'abaana ng'omwana asookera ddala tulina omwana gwe bayita Kawusala Kirabo. Omwana ono yava Kawanda omwaka oguwedde. Tulina omwana omulala tumuyita Kirabo Valeria ng'omwana ono yalekebwa ku St. Andrew Kaggwa Kigoowa Ntinda. Tulinayo omwana omulala Lukundo Rose, omwana ono ku nnaku z'omwezi nga 31 December yasangibwa ku bitala bya Sir Apollo Kaggwa. Tulinayo omwana omulala Ojoko Ricky ng'omwana ono yava mu zooni y'e Kawempe mu kitundu kye bayita Tula. Tulina omwana omulala Mulungi Paulo eddala yayita Dad ng'omwana ono yalekebwa mu Kikuubo. Tulina omwana omulala Muwanguzi Elijah ng'omwana ono yalekebwa Amasajja. Tulina omwana omulala ng'omwana ono ye Tumusime Rwita, tuteebereza okubeera ng'ali mwaka gumu ogw'obuto, yalekebwa mu Wasa Zone. Tubeera n'omwana omulala Mugagga Peter era yalekebwa mu zooni y'emu ey'e Makindye. Ekyo ng'okivuddeko mbu n'amateeka nago tegabaganya kukuumira baana bano mu maka gano nga balina okubanoonyeza gye baava babazzeeyo. Poliisi kati mu by'okulabirira abaana etugamba nti abaana tuleme bakuumira mu home. Kale abaana abajja bagenda ate abalala balina okusoomozebwa ne bayingira. Ku mukolo gwe gumu, Monsignor Charles Kasibante, omulondoozi w'ebibiina by'enkola enkatoliki kwasinzidde n'akubiriza abazadde okukuza abaana baabwe nga bamanyi Katonda n'okubakuliza mu kukkiriza okubeewaza okutwalibwa omuyaga gw'ensi eno. Abaana bwe bagayalirirwa ku kigambo eky'okukkiriza eky'okutya Katonda basobola okukola ekintu kyonna. Bw'afuna ekimusoomooza kyonna na bino ebiriwo ku social media
asobola n'okutuuka ku kirowoozo eky'okutwala obulamu bwe. Tukitegedde nti omwaka oguwedde amaka gano galabirira abaana 134 nga 93 ku abo basobola okubaza mu b'eŋŋanda zaabwe ate 29 ne batwalibwa abaziratisa ababasaba okubalabirira. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.